owulira otya ng'omuntu akusaba ekintu n'akikupeeka kyokka ng'ate tokimusuubizangako n'aggamba wansuubiza. Kati naffe bwe tutyo bwe tukola Katonda tumusaba ebintu naye nga mbutuufu tabitusuubizangako. Tukwata ennyiriri za Bayibuli ne tuzikozesa bubi. Leero ngenda kuwa ennyiriri 7 ze tukozesa ennyo naye nga tusaba Katonda ebyo byatatusuubizangako. Mbabuuzaako mwena mikwano gyange, amanya gange nze Lukoma Jonathan. Bwe guba gwe mulundi gw'okusoosa enkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry, teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe okoona ne kade. Gwajja osookanga okulaba vidiyo zaffe ez'Olwokubiri awamu n'Olwokutaano. Olwokubiri gubeera mukwano, onoonyeza otya omuntu omutuufu, okuumya otya obufumbo bwo. Naye ku lunaku Olwokutaano tuba tuddamu ebibuuzo eri abo abakkiriza mu Bayibuli. Kati bw'oba ng'olina ekibuuzo kyonna ekikwatagana n'ebyawandiikibwa, noonya ku WhatsApp namba yange eyo, obeera mugumiikiriza ate tokuba. Nawe yandyetaaze okuwagira obuweereza buno, weebale nnyo. Beera ng'okozesa ennamba yaffe eyo yeemu. Katutandikirewo. Welcome back to Jack Online. Olunyiriri olusooka Ezekyeri essula ya 21 onyolwa 27 lugamba bwe luti: ndikivuunika so nakyo tekiriba nate okutuusa nnyini kyo lwalijja era ndikimuwa. Katutera okukozesa olunyiriri luno nga tutegeeza nti Katonda yatusuubiza nti ajja vuunika ekyamagero kyaffe, akivuunike okutuusa we tunajja alyoka akituwe. Awo tubeera tulukozesezza bubi. Naye bw'otandikira mu lunyiriri olwa 24 yali ategeeza obwakabaka obwa Yuda obwali bwonoonye mu maaso ge era ng'abunyiigidde, ng'agamba nti obwakabaka buno ngenda busaanyaawo, mazima ddala mmaliridde obusaanyaawo okutuuka omulokozi oba Yesu Kristo w'anajja nannyini waabwo era ndibumuwa alyoka abulamule. Kati gwe weeteeka mu kifaananyi kya Yesu oba mu kifaananyi kya Yuda, luno olunyiriri terulina ngeri gye lukukwatako, terulina ngeri yonna gye lukwata ku kyamagero kyo. Olunyiriri olwokubiri luwulirize bulungi. Isaaya essula ya 53 onyolwa 5 lugamba bwe luti: naye yafumitibwa olw'okusobya kwaffe, ekitegeeza twali mbibi ne lugenda maaso. Yabetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe, okubonerezebwa kw'emirembe gyaffe kwali ku ye, era emiggo gye gye gituwonya. Katutera oyimirira mu lunyiriri luno nga tugamba Yesu emiggo gyo gye gituwonya, lwaki ndi mulwadde? Oba ng'oyinako omuntu gw'osabira n'ogamba Yesu emiggo gyo gye gituwonya, obeera oyimiridde mu lunyiriri olukyamu. Luno lwali terugamba ku birwadde wabula lwali lugamba ku bibi byaffe. Yesu emiggo gye gye gituwonya geyeena so si birwadde. Bw'obeera ng'olina omuntu gw'osabira si kibi omusabira okuwona, naye yimirira mu nnyiriri entuufu. Kati nga mu Yakobo essula ey'okutaano onyolwa 14 n'olwa 15 olwo lwogera ku birwadde, naye luno terwogera ku birwadde. Olunyiriri olwokusatu Baluumi essula ey'okuna olunyiriri 17 lugamba bwe luti: nga bwe kyawandiikibwa nti nkufudde jjajja w'amawanga amangi mu maaso g'oyo gwe yakkiriza, ye Katonda azuukiza abafu era ayita ebitaliiwo ng'ebiriwo. Tutera oyimirira mu lunyiriri luno nga tugamba nti tulina amaanyi, tulina obuyinza, tusobola okulagula, tusobola okuyita ebintu ebitaliiwo ng'ebiriwo. Kati yita ennyumba yo, yita mukyalawo, tonda kino, tonda ne kiri, obeera weerimba si kyerutegeeza. Tuddemu tulusome mpolampola lugamba bwe luti: ye Katonda azuukiza abafu, gw'osobola okuzuukiza abafu, era ayita ebitaliiwo ng'ebiriwo. Si ggwe alina amaanyi okutonda, si ggwe alina amaanyi okuzuukiza abafu, naye Katonda y'ayita ebitaliiwo ng'ebiriwo. Toyina maanyi ga kutonda kintu kyonna, toyina maanyi gonna ga kukyusa ndowooza ya Katonda, toyina maanyi ganyoola mukono gwa Katonda mukozesa ekyo ky'atayagala kukola. Katonda akolera mbudde era akola ekyo ky'abeera ayagadde. Kati ggwe oli mwana maaso ga Katonda. Omwana tasobola kulagira kitaawe, ate era omuddu tasobola kulagira mukama we. Katufudde Katonda waffe omuddu nga ffe abamulagira okukola. Toyina ky'oyinza kulagira Katonda, toyina ky'oyinza kukyusaamu mu nteekateeka za Katonda. Olunyiriri olwokuna Yeremiya essula eya 29 onyirwa 11 lugamba bwe luti: kubanga mmanyi ebirowoozo bye ndowooza gye muli, bw'ayogera Mukama, ebirowoozo eby'emirembe so si eby'obubi, okubawa okusuubira enkomerero yammwe ey'oluvannyuma.
kati tumanye okuyimirira mu lunyiri luno ne tugamba Mukama olina pulaani ennungi eri obulamu bwange lwaki mbonaabona leero bw'olabayo omuntu abonaabona n'omugamba Mukama alina pulaani ennungi eri obulamu bwo tayagala obeere bw'otyo obeera olimba Katonda si kyekyo kyategeeza sooka oddeku katono nnyo mu ssuula eya 28 olabe olugero gye lwava abaana ba Isirayiri baali mbuwambe nga tebalina ssuubi ne wavaayo bannabbi ab'obulimba ne babalimbalimba ne babagamba Katonda agenda bajja mbuwambe buno oluvannyuma lw'emyaka 2 Katonda bwe yalaba bannabbi ab'obulimba n'ayimusa nnabbi Yeremiya ababuulira amazima nnabbi Yeremiya yabagamba obuwambe mukyabulimu okumala emyaka 7 mulime abaana bammwe bafumbirwe n'abo babawambye mubasabire omukisa kati bw'oba ng'osinziira mu Yeremiya essula eya 29 onyero 11 ng'oyagala omukisa gwa Katonda kibeera kitegeeza nti oli mwetegefu okulindirira Mukama okumala ebbanga ddene ng'oli mu mbeera eyo togenda mupapya togenda kubeera ku sayidi y'abali bannabbi ab'obulimba abagamba nti kigenda kwanguyiriza wabula ogenda kubeera ku sayidi ya Yeremiya agamba nti omukisa gwa Katonda gukyabulako ebbanga ddene nnyo ogufuna olunyiriri olw'okutaano Matayo essula ey'omusanvu onyiro olusooka temusalanga musango mulemenga okusalirwa tutera okuyimirira mu lunyiri luno bw'obaako ensobi gy'okoze nga toyagala bakunenye ogamba mwenno munsalire ennyo omusango Yesu yatugaana osalira abantu omusango oba we wabeerawo omuntu akoze ensobi nga baagala omunenya ng'ogamba banne temumusalira musango Yesu yatugaana osala omusango ddala Yesu kye yali ategeeza kirirako wansi mu lunyiri olw'okutaano yagamba bw'ati munnanfuusi ggwe sooka nga ojje enjaliro eri ku liiso lyo ggwe olyoke olabe bulungi ojje akantu akali ku liiso lya muganda wo teyatugaana kusala musango naye Yesu kye yali ategeeza tulemenga okusala omusango nga twekubidde tusooke tuggyeko ekintu kyonna ekituziyiza okulaba tulabe bulungi nga tugenda okusala omusango ne mu Yokaana essula ey'omusanvu onyiri 24 lugamba bwe luti temusalanga musango okusinziira ku ndabika naye musalenga omusango ogw'ensonga okusala omusango si y'ensonga naye ekikulu osaza omusango nga gwa bwenkanya ne mu Bakolinso ekisooka essula ey'okutaano onyiro 11 paka ku 13 batuwa engeri gye tuyinza okuyimiriramu nga tusala omusango okusala omusango si kibi kasita obeera ng'osaza omusango ogw'obwenkanya ate nga naawe asala omusango otambula bulungi nga tolina nsobi olunyiriri olw'omukaaga Matayo essula ey'18 olunyiri 2 lugamba bwe luti kubanga we baba ababiri oba abasatu nga bakuŋŋaanye mu linnya lyange nange ndi awo wakati waabwe katutera okukozesa olunyiri luno nga twezzaamu amaanyi anti abantu nga tebazze kusaba muli babiri oba basatu nga mugamba babiri basatu kasita bakuŋŋaana Katonda abeera mu masekati gaabwe kati tusabe Yesu si kye yali ategeeza ne bw'oba ng'oli omu tandika okusaba Katonda abeera wamu naawe sooka oddeyoko katono nnyo ku lunyiri olw'15 ojje ng'osoma mpola mpola olabe Yesu kye yali ategeeza yali atubuulira engeri gye tuyinza okugonjoolamu obutakkaanya owooluganda kasita akunyiiza oba n'akola ensobi sooka oyogereko naye ng'okyali wekka nga muli babiri mwekka bw'atakuwuliriza yita owooluganda owookubiri mwogere naye bw'atabawuliriza yita owookusatu bw'atabawuliriza muyite ekkanisa yonna bw'atyo bwe yali atugamba era n'agamba awo nga mukuŋŋaanye babiri oba basatu oba ekkanisa yonna nja kubeeranga mu masekati gammwe kyonna kye munaabeeranga musazeewo ku muntu oyo temutyanga mugendenga mu maaso kubanga nja kubeera nga ndi wakati wammwe oba nja kubeera nga ndi wamu nammwe wabula Yesu yali tasomesa kusaba mu ssuula eyo oba mu lunyiriri olwo ekyomusanvu ate era nga kyekisembayo naye nga tetunnabagenda mu kyamusanvu nteekera wansi mu comment section lunyiriri ki lwenjogeddeko lw'obadde okozesa mbukyamu era lunyiriri ki gwe lw'omanyi abantu nga baluvuunula mbukyamu nga basaba Katonda ky'ataabasuubiza tewerabira n'okukwata mu ka description box wansi awo kafaanana bwe kati bw'okakwata kukagenda kwebikkula wansi ntaddewo link engeri gy'oyinza okufunamu essanyu ery'obwakatonda ery'olubeerera ne vidiyo ey'okubiri engeri gy'oyinza okuyigamu okusoma bayibuli n'obeera ng'okozesa ennyiriri mu butuufu bwalyo naye vidiyo weeri awo kwata ku linki eyo beere ng'olaba vidiyo ezo ekyomusanvu Yakobo essula esooka onyiro olwokubiri lugamba bwe luti
mulowoozenga byonna okuba essanyu baganda bange bwe munaagwanga mu kukemebwa okutali kumu. Kati abamu bakozesa olunyi luno nga bagamba buli w'oyita mu nnaku sanyukanga busanyusi embeera gisanyukire ti banne mukama nkwebaza kubanga mpita mbulumi nina kuseka busesi neera nti bw'onyiiga obeera oyonoonye. Nedda si bwetyo bwe lugamba. Naye soma olunyiriri olwokusatu n'olwokuna olwa Yakobo ojja kulaba nga bagamba nti olw'essuubi olw'ekyo ekigenda okuvaamu beeranga n'essuubi eryekyo oba likufuulenga omusanyufu olw'essuubi nti nno ogenda funa obugumiikiriza so si kubeera nti osanyukira mbeera eyo gy'oyitamu ey'okunyigirizibwa. Mwebale nnyo okubeera nti mulaba video zange amanya gange Nzero Jonathan. Teweerabira okusubscribinga, okukonda kadaako, okusharinga, okulikinga. Mbaagala nnyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tuddemu ku lunaku olwokubiri n'olwokutaano. Mbaagala nnyo bye. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.